lwali lukwe olubale obulungi era nga lutegeke okutuuza Mpuuga ne Bobi Wine tibana babiri batuule bombi ku Thanksgiving eya Kabaka. Era bino byonna Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabitutegeeza. Ate munnange era Mayiga atukakasizza n'atugamba nti pressure yali ku y'amaanyi nnyo, yali ku pressure y'amaanyi nnyo mu kalulu ak'ekawempe by election, nti baamuteekako pressure nnene nnyo ab'ekibiina kya Nuupu abeko kyayogera. Elon Musk ono munnange mutaka ne Starlink satellite ye wano Uganda General Museveni yamaze dde okubeera nga akoonamu. Ate Muwanga Kivumbi atukakasizza, ayongedde okukakasa okutangaza ku nsonga y'aba Rebel MPs ba MPs abakyewaggula abatabeera mu nkuŋŋaana za Nuupu ku kitebe kya Nuupu, n'akakasa nti munnange kaweddemu tebagenda kubeera nga ate babaddemu kubeera nga babawa kaadi 226 eyo bagyerabire era ensonga n'aziwa. Kale bwe nti munnange mu buufu obwo mwengenda okubeera nga ntambulira era bwe ntuuka ntwala omukizo okubeera nga nkulamusaako wano ku Uganda At-Large nga bulijjo mu mikwesese gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Munnange tusookere ku Elon Musk kubanga ndaba wano ye tumugirewo ddala, tusigaze Muwanga Kivumbi ne Mayiga tulabe ki kye batugamba n'okwongera okumanya obukulu bw'ensonga ku nsonga ze baagala okubeera nga munnange bayisaawo. Kaakati munnange kino Museveni yatukakasizza ku mutimbagano nti yamaze dde okubeera nga asisinkana abakungu era nga bano munnange bava mu kampani eya Elon Musk abaagala okubeera nga baleeta satellite ya Starlink wano e Uganda. Kakati Museveni bw'atyo yamaze dde okubeera nga abakkiriza okusobola okubeera nga munnange eno Starlink internet bw'etyo amayingo gaayo gasaasaanira Uganda yonna, obwengula bwa Uganda. Kino Museveni nga benkugambye nti yamaze dde okubeera nga bawa green light Elon Musk Starlink internet services katulindiridde nnindirire era nga muganda wange oba oli awo nti zino zinaatuyambako okubeera nga ate connectivity naddala munnange ku internet wano e Uganda. Jjukira nti ebifo ebingi nnyo wano nga internet teriiyo. Kale munnange oba oli awo nti eneekolawo nga bridge eneetuyambako okubeera nga ekolawo. General Museveni kennyini ku mutimbagano yakakasizza n'agamba nti yabadde yasinkanye e Nakasero, yabadde mu productive meeting ne Starlink representatives era n'akakasa n'agamba nti yasiimye nnyo obumalirivu bwe balina okubeera nga baleeta internet ku kasente akatono era bagitusaasaanye bagituuse mu bitundu ebibadde ebizibu ennyo oba nga tebirina internet wano mu Uganda, era n'agamba nti abaanirizza. Kakati meeting eno abagibaddemu abagifacilitatinze wabaddemu Ambassador Adonia Ayebale okussa ne US Ambassador William Pope. Bano bwe batyo be babadde abasaali mu kubeera nga bateekawo enkwasaganya eno ey'okutumbula tekinologiya n'enkulaakulana mu bya intaneti wano e Uganda. Kakati munnange bwetyo Starlink eno nga division eya Elon Musk SpaceX bwetyo egendereddemu kubeera nga ate munnange etumbula intaneti wano e Uganda. Kati bannayuganda bwe batyo nabo bagisanyukidde, naye ate era still balina obweraliikirivu bagamba nti bikiba nti egenda kusaasaana Uganda yonna naawe wonna wonna kwegambe watabadde intaneti. Lwaki mu kaseera kano General Museveni nga tatera kwagala bya intaneti? Mujjukire mu kaseera kali nga bagaddewo Facebook, naye ate
ne internet mu biseera by'okulonda teyaliiko. Mu biseera by'akalulu nga tusuula akalulu kati awo baagigirako ddala. Katulinze bulinzi kulaba Starlink bwe begenda kujja omwaka guno kwanguwa yanguwa yo eneebaako, kubanga mu kaseera kali baatugamba nti bo balina eyaabwe. Aba Electoral Commission yali byabakama kenyini baamubuuza nti waayi ffe tetulina intaneti mmwe mukola mutya? Tyaffe tulina eyaffe eri special. Baali baagitegeka dda ng'era bakimanyi bagenda kujjako intaneti bo basigaze eyaabwe. Kati Uganda yalondera mu kizikiza. Yalondera mu kizikiza nga weebuuza nti lwaki ddala Uganda erondera mu kizikiza? Lwaki ng'oggyeko kibooko n'ebirala? Lwaki erondera mu kizikiza? Kati tulinze tulabe Starlink yeeneebaako oba General Museveni ajja kulagira naye eveeko naye wabula ng'ate yo yemuwa buli kimu ekigenda mu maaso. Oyinza okwesanga esigazza ruutu emu yokka nga erina beewa nga ye service provider, kubanga era waliwo obweraliikirivu obwo nti Starlink bwe teyingize mu byabufuzi bya wano tujjaniriza, naye bw'eneeba bagireeta kukola kye baatukola mu 2021 tetugyetaaga. Naye ng'enkulaakulana eba nkulaakulana. Kakati munnange nga tuvudde eyo teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze. Kalonda yenna weetaaga kugendayo ku bugenzi olabe okukosa n'ebyamazzi, ate balina ttiimu ez'abakugu abatendeke obulungi ennyo abasobola okubeera nga bakuyambako okubeera nga bakuteeramu ebyamazzi mu nnyumba ye, ebyamasannyalaze, okukozesa n'okwesitoolinga solar system yonna munnange gwe gy'oba olonze. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Ntebe Road, Kasootuke Kajjansi, n'otuuka e Namulanda, n'otuuka Ekitende, osobola okugenda ku Kasozi Jjanyi ku kyakya awo wennyini wali Hillside View Apartments. Apartment ezitemya ng'omuntu, ezitemagana ng'omuntu, tuukamu munda olabe ebiyungu mu buli ekiyungu, buli apartment erimu ekiyungu ekyakabi, eddiiro ery'omulembe, ebisenge bisukka mu kimu, ate nga birimu ebintu bya bbeeyi. Baateeka wali ssente muganda wange, ssente zo z'oba osasudde, ate ez'enseko obuseko toyinza kugamba nti zikusaze. Bw'ogenda ku balcony osobola okubeera ne view ennungi ennyo, empewo ennungi, ate nga parking weeri, security weeri, internet weeri, amasannyalaze tegavaako, ne transport waali asobola okujja gwe yonna gy'oli, naddala ku airport kasoba ng'obuukinze nabo. Okusinga ku airport tobakubira ng'oli Mbaale nti munnone, nebeera kumpimpi awo bajja kuba bakunona gwe balabala mu distance okuva e Kajjansi paka ku airport. Kakati oli luddawa? Okay, munnange oyo tumumaze Elon Musk. Kati Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abaddeko n'ensonga z'ayagala okubeera nga akiralifayinga, era nga bulijjo bw'atyo n'annyonnyola twakitegeererawo nti okutuuza Bobi Wine ne Mpuuga kyali kitegeke butegesi kaali kagenderere, era Katikkiro okubeera nga ayogera nti ndudde okulaba nga mukoddomi wange atuula ne kojja wange. Ebyo nabyo yali abimanyi nti alina okubeera nga abyogera. Kale kaali kagenderere, naye era Bobi Wine bw'atyo nga bulijjo n'akabuuka, naye teyateekawo mbeera. Mpuuga n'amuleka nti kale taapinga ku tusannyalaze, naye munnange ate a few moments later Mpuuga resistance y'otusannyalaze ne tulabika nga twamutusukkako, era ne yeepyerera okukakkana ng'ate kati we tuli era kinkanankana ba alinga ataaliko na Bobi Wine, alinga ataaliko naye, so kati yali badde nga katugeze oba atandikira awo okulongooka n'atayogera, naye kati waali ate munnange akiipinga ayogera. Teyaliyo juuzi, era Muwanga Kivumbi ne bamwetikka nga baalinga abagamba nti kakati bano Bampuuga abatajja ku kitebe nabo babaleke bakole bye baagala, ekintu ekitasoboka. Byonna tugenda kuba tubitunulamu tulabe Muwanga Kivumbi lwaki bamwetekka era balemeddeko ku nsonga eyo. Kakati munnange Charles Peter Mayiga atukakasizza n'atugamba nti Buganda Kingdom
mbu yakikola kagenderere okutegeka omukulembeze owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne yali deputy president wa Buganda Mathias Mpuuga okubeera nga batuula side by side, okubeera nga beetuula beerinaanyiganye mu Thanksgiving prayers eza Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era mutukakasa kino bano ababiri twabalaba nga batudde era n'atukakasa n'atugamba nti nno bwe batyo baali kwegamba bakiteesaako baali bakiteesaako kubanga jjukira nti waliwo obutakkaanya wakati oba munda mu Nuupu mwennyini kakati okulaba Mpuuga nga batudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu banyumya ku mazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 Thanksgiving eya Kabaka y'emyaka 7 wali ku Lubaga Cathedral wano mu Kampala mu misa bwekiti munnange ne kireetera abantu okubeera nga ate nabo buli omu ayogera kyeyayogera naye kati Mayiga twakasiza nti kyali kikutegesi era Mayiga ng'agamba nti nno yali setting plan era nga abagikoordinatinga baaviira ddala wali Bulange Mengo n'ekigendererwa eky'okwenkareginga oba okulaba nga bateeka amaanyi mu bumu n'okusikiriza abantu okubeera nti nno munnange katugeze oba kusonyiwagana oba kukkaanya mu ngeri efaanaganako bwetu. Kakati munnange nsuubira okuba nga kibeerabira nti waliwo ebintu kati diplomasi bali basuubira okuba nti bagenda kweyiwa oba kweyoola ebigo naye kati ate bwe tugenda kubanga era Bobi Wine bwe yavaawo awo yabagamba nti birina buzibu naye byakolebwa era Mpuuga abimanyi bulungi nnyo kyeyalina okutereeza akimanyi. Kakati bino tebikwatagana ate nabiri birala ate era nga yajja nga akyogera kuba yagambako ono omusajja ow'ekimanya Kabonera Bwanika n'amugamba munnange si ggwa nsinga oba okwagala Mpuuga era si ggwa asinga okulumwa nange nnumwa nnyo okuba nti nno ebiriwo weebiri naye ekikulu kiri nti ekituufu kirina kuba kituufu. Kale bw'ati Mayiga yatukakasiraga nti baakikola deliberately okubatuuza bonna Mathias Mpuuga ne Bobi Wine ku Kabaka's birthday prayers era nti basobola okunyumyamu. Mayiga n'atuuka n'okugamba oluvannyuma nti lwaki kati mubanga temunyumya ate nga musobodde okikola wano mu kyaki. Simanyi lwaki musajja looyo ayinza okwebuuza ekintu ng'ekyo simanyi nange lwaki baba tebanyumya eri ate wano mu kyaki ne basobola okubeera nga banyumya. Baali badde batandikira eri oba batandikirawo wennyini bwe beesanze kubanga ne bw'osanga omuntu mu kyaki era musobola okunyumya nga tomulabanga nako. Kaakati munnange ebyo byava ku 5 kati biri ku 6. Olukaaga waliwo n'endala oba oliawo ze batayagala kubeera nga ate batunulamu naye nga byava ku 5 kati biri ku 6. Very soon tujja kubanga munnange tobiraba nga bigenze mu 7 kubanga balina okubongerayo 10 ekirala okutuukiriza. Kati abantu munnange ze ensonga ezibaluma era Bobi Wine naye teyakola nsobi yonna mu kaseera ako nti baateekewo embeera yabawa ekyo kye baali basuubira era bo kye baali balowooza nti kyekigenda okutaasa ku Mpuuga asobole munnange okubeera nga yeddaabulula olw'okutomera kwa yali atomedde mu bbanga lyonna wali mu kuziika Sseggirinya najja n'atomera ng'ategeezezza abantu b'e Masaka nti nno nze nabalaga Bobi Wine najja n'atomera ku Alien-Skin najja n'atomera mu kutondawo Democratic Alliance najja n'atomera ne mu bigambo byabadde nga ajjayogera bano abayita ba Kibogwe abayita ba theatre abali mu theatre drama ebyo byonna azinga munnange ayogera naye nga byonna byongera kubeera nga ate tebiina we bimutuusa. Abantu bakyayogera ku kimu 5
kubanga gashumba atera okwogera buli kyasanze naye kenyini oba yakyuka banaga nti ebyo 5 Mpuuga bigenda mutambulirako obulamu bwe bwonna bigenda kumutambulirako ebyo 5 akati munnange abattimu Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo gwe ayagala ogula ettaka okutunda ettaka italiko ndooliito ayagala munnange goba ku nsonga z'ekyapa balina abapunta ab'omulembe oyagala kupima ttaka nabo webali balungi nnyo ate beesimbu n'okumanya ku bikwata ku kyapa baprocesinga ebyapa mu ddakiika kale munnange abattimu Property Consultants Limited ng'oggyeko abazimbi be balina ab'omulembe ennyo abazimbi ebizimbe ebingi ennyo wano bw'oba oyagala okubitegeera gwe genda bugenzi ku mutimbagano bakubireko babuuze nti njagala mundage ku examples ku bimukoze okukosa n'ebigguleedi bisobola okuyambako okubeera nga bisenda gwe oyagala wonna okubeera ng'osenda abattimu Property Consultants Limited gye bali nnyo bakubireko kaakati munnange Charles Peter Mayiga ate era mu mbeera y'emu bw'atyo n'avaayo okukakasa n'agamba nti bannange mulekerawo okunsindiikiriza sinzi kakiiko ka byakulonda Mayiga bw'atyo mbu bwe yategeeza abawagizi ba NUP nga tuli mu kalulu ka Kawempe North election bwe baali bamudimandinga nga baagala ki abantu kakati munnange Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo yategeezezza n'atugamba nti yali ku political pressure y'amaanyi nnyo tagirabangako gye yasisinkana mu kalulu ka Kawempe North by election ate nga si ye yokka agamba nti ebintu bingi nnyo era bimuleetedde obunkenke bw'amaanyi ebimu aba byogedde ebimu biba biguddewo kale kugamba anyumya engeri gy'afunye obuzibu n'abantu kakati bw'atyo yatukakasiza n'atugamba nti abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform baali baagala aveeyo agambye nti akalulu ka Kawempe North kabadde si ka mazima n'akamu kabadde unfair era yagamba n'abagamba nti nno ye si Electoral Commission siri Electoral Commission era n'agamba si mulimu gwange kati Mayiga bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti nno nti political groups ziba zaagala okubeera nga zimukozesa okubeera nga ateekawo ko statement obaako kyayogera naye ye n'agamba ye abeesinga ku mazima gokka era avuddeyo n'ayogera ku bintu pressure gye yasinkana ng'amasiro gayidde n'agamba nti bwe yayogera ku bantu okubeera nga banoga emmwanyi emmyufu bali kunoga ya yero ate era still nga n'abo bali mu gavumenti nabo ne bamulumbagana nga bagamba nti kakati olinga agamba abantu balonde NUP kale munnange mbu ebizibu yasinkana bingi nnyo era nti abeera ku pressure y'amaanyi naye yagamba nti ye abeera ku kituufu kyabeerako tabeera mu byabufuzi kati abantu nga beebuuza bagamba juzi wano twali tugenda mu misinde egya Kabaka egy'amazaalibwa mbu ebiseera ebisinga obungi tumuwulira ayogera ku NUP era yayogera n'agamba tetwagala ggaali zammwe tetwagala biki n'ebintu ebirala bingi nnyo byazze ng'ayogera nga balaba nti alinga alumbagana NUP mwagala okukozesa obulwadde bwa Kabaka abamu baagala bukozesa lwa byabufuzi n'ebirala bingi nnyo byazze ng'akola ki byazze ayogera kaga nti lwaki abatasirikawo busirisi n'aleka abantu bo nabo ne beerowooleza ku sayidi eri ye n'agenda mu maaso n'emirimu egy'obwakabaka naye juzi yagamba nti eggaali zammwe tetwagala ggaali zammwe ate ng'akimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yali kyajje ayogere kubanga teri yali agenda kweta ggaali mu lubiri ate oba kukola fujjo oba kukuba bantu so nga ate Alien Skin juzi mu nkuuka yakuba abantu nga nabo bennyini bwe bali awo teyavaayo ku kikonda emingo oba kukyogera kugamba nti twagala fujjo ki nti tubane mu tusonyiwe abaakubiddwa mu lubiri yasirika busirisi kale ebyo byonna abantu ne babirabanga nti oba oli awo nti aba ayogera kwirongoosa naye abaako ekimutambulirako ti n'okola bw'oti n'olema okutaasa abantu wano kino n'otakyogerako bwabwe yafunye omukisa bw'ati ndoza n'asalawo abe ng'akyogerako teweerabira dokita waali omukugu dokita waali ali qualified mayimu omuntu yambuuza ne dokita wogamba dokita nkugambye dokita gwe just yogerako naye ojja kutegeera nti
ono dokita ebintu tabyeguya nansu tamweguya amulina asena ku nnyanja era knowledge agirina. Kati gwe olina kirwadde ki? Waliwo abantu abali talented kubanga aliwo omuntu ambuuza kati kyogamba nti nkugambye nange lumumala mubuuza nti owange waliwo alina obuzibu buti bw'obusobola nangamba nedda ekyo ye atandikira no okunyonyola kakati tukola tuti nange basibitegeera munnange nemugano kankuwe ennamba yo omuntu nawadde gwe nabadde ennamba agenda kukubira agenda kujja ku WhatsApp omunyonyole kubanga nze nange sibitegeera sinze mulwadde omusawo ayinza otandika okunyonyola nga gwalinga kugamba nti gw'omulwadde munnange ngwino naye ayitirira mu mitu gy'abantu. Kakati gwe munnange omuntu ng'oyo tomwetaaga era eggwanga liba limwetaagira ddala. Kati bali eyo mu miseguusi babeera eyo nga bali awo balinga abazza emisango amagezi gabafuukira ekizibu babamanyi bali amagezi ajja kujjanjaba abantu kansa ajja kujjanjaba abantu gundi obulwadde buno bwe mugira obubazunzo ekiro n'emisana omusajja ayina n'abantu nti wuuyo mubuuze examples weziri kugambye abazungu babi nnyo n'abaddugavu babi nnyo naddala abali mu mbeera ezo ez'okujjanjaba bamanyi ebintu naye babikuyiga babaagala okubeera nga bakola ssente obulwadde nabwe afuuka bizinesi ate owonya abantu ogenda kulyawa ndoza balina kuba balwadde babawe ebikendeeza just relief pain killers ekiwumba nekikuluma paka kufa naye nga waliwo omuntu asobola okukidegeneratinga okiddamu kizimba nga bwali bamumanyi nga kinaba kusajjuka naye basalawo abo tebabeetaaga kiringa boonoga nti twabagala okununula eggwanga tebabeetaaga twagala balimbwa aboonoona obwonoonyi ababba abakola ki era abantu abamu babagamba mumuleke kakati olaba kakati munnange Muwanga Kivumbi ayongedde okubeera nga anogaanya ensonga eno nti tugenda ku fielding aba candidates against the rebel MPs. We shall field candidates against rebel MPs. Nti bonna bakyewaggula ababaka bakyewaggula tekigenda munaye kulubira bukulembeze bwa NUP kubeera nga bubateekako ababaka oba candidates abagenda okubeera nga munnange ate bayimirirawo nga be bali bakutebendera yaki y'ekibiina newankubadde abantu abamu bagamba nti nedda bagenda kujja nga ba independent era bawangule naye munnange protocol y'ekibiina ebeera ya kibiina ekibiina yeba enkola yakyo nti omuntu yeewaggudde bo bagamba tebagenda kumuzibiikiriza nti bye muliko ebyo nti kubanga teri muntu ayinza ekisooka teri muntu ayinza kubeera nga yakiikirira ekintu naye ate nga tabaayo gyafuna ebiragiro tagendayo mbwali bize nnyo ensibuko yo eriwa kati waliwo abagamba buno nti babeera bize kati nga baagala okubeera ku kitebe si yensonga wabula nti obaweereza abantu baani kati tubuulire biki bye mukoze eyo kale ebisinga ebyabalala kati ye munnange Muwanga Kivumbi bw'atyo ng'ategeeza nti newankubadde nga bayinza okukirabanga oba oli awo nti olugezigezi kuba bambuuza kati oyogera ngaani by the way omuntu omu ayinza obutakiraba naye kati gwe nawe okiraba bulabi nti essaawa eno bwe tuba twogera ku spokesperson wa NUP olaba nti Muwanga Kivumbi ayogera nnyo okusinga ate Joel Ssenyonyi kiba kitegeeza nti Joel Ssenyonyi obuvunaanyizibwa alina bunene nga leader of opposition naye ndowooza ate ne batayagala kubeera nga bateekawo official newankubadde nga ate Mufumbiro bw'ali nga deputy wa Ssenyonyi naye alina omulimu gwe ne kati okuteekawo official kiba kitegeeza nti ate eddoboozi lya Ssenyonyi lyogerera nnyo mwani mu Muwanga Kivumbi kitegeeza nti endowooza z'ekibiina ziyita nnyo mu Muwanga Kivumbi era kitegeeza ali official eri newankubadde nga so official mu kubeera nti bamwanjula ffe gye tuli kiba kitegeeza nti byaba ayogera era abeera abikakasa era abaako waabijje kati ennaku 30 zebabawo okubeera nga beetonda olw'okuba nti munnange tebabeera mu nkuŋŋaana za kibiina ababaka ne batabuka ababaka bangi nnyo ne batabuka Mathias Mpuuga Abedi Bwaneka Jimmy Lwanga Twaha Kagabo Joyce Baagala Kazibe Bashir n'abalala bangi nnyo
waliwo n'omulaba nti Jimmy Kalwanga. Kati n'abalala bangi webali bwe batyo tebalabikako ku kitebe kya NOB n'okutena kyakubeera ng'ebakolera. Kati bw'atyo munange yakakasizza n'agamba awo tewaliiwo nsonga yonna era tekiri nti against anyone. Wabula obukulembeze bw'ekibiina bulina kubeera bwe butyo nti ne bwe tusigala abatono Bobweni yagamba ne bwe tusigala abatono ennyo naye nga ffe tuli ku kituufu ku mulamwa. Ekikulu kya byonna abantu kye batunuulidde bwe bufu nti okulondebwa omuntu abantu basalawo okumulonda bamulonde naye nga ekibiina kya NOB tekikkiriza era bakimanyi nti baalonda omuntu eyabba 5 omuntu gwe bawa 10 n'akirya mwe mwasalawo mulonde kati temugenda kuddamu kukaaba ate mbu bannange enguudo embi bannange biki. Kati awo bwe tulina okubeera nga munnange ate tutunula nti bannayuganda bayige nabo okubeera nga basalawo kuba kati Uganda terina mutima gugusalawo tuba mukwekkiriranya buli kaseera ekintu ekituviiriddeko obuzibu ennyo n'okutuuka okuwagira abagwira n'okutuuka okuwagira abantu abatuduulira abantu abagala okubeera nga balegalayizinga enguzi ng'enguzi bagiyisa ne bagirya ne bagiwa nga bakakasa nti ddala eringa eyo mu mateeka nga bamaze okubeera nga bagisiiga abo bagishuga kootinga mu paalamenti mu Service Award ne bagira simanya zino za gonde zivuddemu mu sente balina engeri gye babitaamingamu babuli nguzi ebaako erinnya lyayo naye ng'ekituufu ebanguzi soose Ssenyonyi yabadde abuuza nti batubuulire soose ey'essente n'ekigendererwa. Sigenda kusukkawo nnyo wano kankusiibulire wano muganda wange ampuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako webale nnyo.